Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I've just gotten a call from a friend. Najifunye mabega kao, sawa nga ntunonye mabega. Nangamba nti omukutu ogumanyikiddwa ng'ogwa NTV bagugobye obutadamu coveringa anything mu parliament y'eggwanga Uganda. Era ono kyali wanga ntegeeza nangamba nti on their arrival, because parliament buli TV station oba radio station eyina ba journalists baayo mu parliament abayina reporting what happens in the parliament for their media houses. Now nga bulijjo bakeera ne bagenda ne basetinga enkya ya leero abaana ab'omukutu ogwa NTV olutuuse ku parliament y'eggwanga Uganda bastopingiddwa aba security forces mbu basoose kubajjako ID zaabwe ezibawa access to the parliament ne babagaana okuyingira wabula nga tebabawadde ensonga lwaki babagaanye oyingira wabula kye babagambe kibadde kimu nti bafunye direct orders obutabakkiriza to access the parliament. Ebimu ku biwungeesebwa ensonga lwaki NTV bagigaanye obutadamu yingira parliament mbu wiiki eno ewedde yonna ennaku zonna even after the nomination bakubye nnyo amawulire g'omukyala Anita Amongi okubeera unopposed era mbu NTV yesinze okukola stories kwabo ababadde balina complaints nti Amongi yabalemesa okunominatingibwa. Kino kiragira ddala bino byambu nti Amongi alabika ya ordarinze ya issuinze order obutadamu kukkiriza NTV kukavalinga amawulire ga parliament. Tetunafuna an official statement from akakiiko akatwala bannamawulire. Tetunafuna an official statement from akakiiko akatwala emikutu eja media. Tetunafuna an official statement from the UCC because kino kiba kimenya mateeka okugaana omukutu ogumu okuyingira parliament. Parliament si ya muntu, by the way. Parliament si ya muntu. Parliament ya ggwanga. Era NTV okubanga TV eri mu ggwanga eri regulated by the UCC, ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu Uganda. Singa yalina omusango gwe yakola mu mpeereza yaayo, it was the UCC that was supposed to summon them, not an individual as it is alleged. Genkakasa galigamu nti baganya aba NTV oyingira mu parliament. Era netwogerera parliament ebadde eri mu kwajja nga tewali munnamawulire wa NTV ali mu parliament kulipotinga. Ekimu ku nsonga endala gye ndowooza lwaki NTV bagikubye ekikono obutayingira parliament olw'obuganzi bwe badde etandise okufuna mu bannayuganda, mainly bannankyukakyuka. Bannankyukakyuka babadde batandise okusoosowaza n'okusuuta n'okubiibiita omukutu gwa NTV. Era nga abasinga bonna bagamba twasigaza TV emu NTV etuwa ebiri ku alaali. Ensonga gye bawa nti NTV ebadde esunsula eggulire ya Bobi Wine ne bakomayo. Era abantu abasinga abatunuulira ensonga bagamba amawulire agasinga olulabibwa ge ga NTV akawungeezi. Era abantu abasinga bajja kulaba ggulire ya Bobi Wine because NTV erisunsula obulungi. Era nayo NTV yakimanya nti eggulire lye basinga olulaba ku mawulire erya Bobi Wine kati tebakyalisoosa. Between that time amawulire ga akawungeezi ogatandikira mpaka we gaggwa okukuwa siroti y'akalango gwe wa kampani ku NTV nga kwe kuddako amawulire ga Bobi Wine kiri a bit expensive than siroti y'akalango nga bagenda mawulire ga Museveni. Okategedde akantu ako obanga kuddiremu.
gwaina kampani yo ng'oyagala kulangira mu mawulire a NTV akawungeezi okukuwa siroti okulangira mu akawungeezi between nga gatandise ne we bagenda okukubira eggulu lya Bobi Wine wali olina okusasula ssente nnyingi nnyo. So basawo ne bagamba eggulu lya Bobi Wine tugenda kubanga tulyongerayo mu maaso abantu basigale nga basobola olaba amawulire ga Museveni nti we baasookanga okukuba eggulu lya Bobi Wine ku NTV akawungeezi abantu nga TV bazijjako nga badda mu buzannyo NTV bagamba mbwetandise okukola kyekubira wagira Bobi Wine gwe baneki Uganda kinyuma omulimu gwa NTV kuweereza bannayuganda era inaweereza bannayuganda ebyo bye baagala ebinyuma provided nga biri in line with the ethics of journalism, provided nga biri in line n'amateeka ga UCC, Uganda Communication Center. Era kyendowooza nti NTV ebadde ekikola. Omuntu yena ayagala okulaba eggulu lya Bobi Wine tasobola genda ku NBS, tasobola genda ku BBS, tasobola genda ku Bukedde, era ojja mulaba agamba nalabye wa Sama, nendabe wa Mapo Media, nendabe ku Geto TV, nendabe wa Swabula Omukisa, kati kaninde ka recap akabiwumbawumba mu NTV akawungeezi. Abaana bakola eggulu lya Bobi Wine ne basooka batuula ne balowooza okumala essaawa nnamba ne batandika odisosola, odisolobereza, odisaaniika, odiboobeza. Zigenda tuka ssaawa emu ng'abantu baanaabye edda bava ku mirimu, kacyayi bakanywedde, batudde mu ntebe zaabwe balinda kuwulira NTV akawungeezi nga basoosotola eggulire lya Kyagulanyi. Bino byonna bibadde nga binyiiza abasajja nga tetukimanyi. Kati NTV baginaabidde mu maaso. Teri kuddamu kuyingira weereza mu Parliament. Okategedde akantu ako. Maliriza vidiyo eno nga mpisa akalango ka bakama bange. Bakama bange okuva e Masaka bakoola buli munnayuganda nga nzaalwa y'e Masaka. Bakoola buli munnayuganda eyali akwanyeeko, eyali awasizzaako, eyali azimbyeko, eyali aguze ettaka, eyali akoze buli kyonna nga kyekwasiza ku Masaka. Bakutegeeza nti essaawa yonna omutuukirivu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda Kyagulanyi Sentamu Robert Mitembo agenda kubanga ajja e Masaka. Bategeeza abantu mwenna kwolwo olunaku observe a public holiday nga Kyagulanyi ayingira Masaka. Abaana b'omu Lwera batandise dde ofukirira Lwera tebaagala yadde akafuufu. Abasinga agamba naye gwe simple like oli munnamasaka, baneesiri munnamasaka, abaana bampadde ssente nnyingi, kana akalango buli wenkogera bakasasulira. Era ngenda ova ku vidiyo eno ogenda kulaba ekyebiri nga kirinye ku ssimu bagamba simple yongeramu akalango. Wabula batuuse okwennyamira kwabwe eri radio stations eziri mu Masaka ne Uganda otwaliza wamu. Abaana bano bafubye nnyo olaba nga basasula akalango k'okulanga okujja kwa Bobi Wine ku radios. Naye mbu radio ziganye. Despite them being given money. Baganye okukola akalango ka Bobi Wine ku radio zaabwe ne mention. Ne bagamba katunoonye simple ne bannamikutu abalala. Bambi buli wenkola akalango kano bampe ekyebiri. Kyovola bangenda kukafiirako bannaye bannamasaka. Batuuse okulabula kwabwe eri abo bonna abateekateeka otegeka Kyagulanyi mu districts zaabwe nti muli muzannyo mulinde bulinzi kulaba kigenda bbeera Masaka. Wetwogerera Bobi Wine ali mu Northern Uganda ejjo abantu b'omulira baabasoomozezza era ne bongerako akabadi akalala mu nteekateeka yaabwe. Bagambye kirabika abeerira mufuuse mukoko. Bagambye kati bo bagenda kyusaamu. Bayinza n'okusalawo okujja kwa Kyagulanyi e Masaka kube kwa kusasulira. Newankubadde nga bakyanoonya venue ennene eyinza okwakomodatinga Masaka. Kigambibwa nti ayinza okuba lwala eziwera ennya mu Masaka. Kuba buli muntu ayagala mulabako ate ffenna tukimanyi Kyagulanyi mungi ffenna atumala. So temo papa tambuza vidiyo. Mukama wange
musitafu akalango ndooza nga kubye bulungi guteekako butesi ssente nnyongeremu amaanyi. Bambita simple.